oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Abooluganda kitwale nabagambe ekintu kimu, tokolanga kintu nga tolina Mukama. Yesu Kristo yaŋŋamba kola ekyo kisaanidde n'abantu bakusiima. Mwenna aboogera ebyawolokoso mbasansidde, teri muntu ayogera ku bufumbo nga mufumbo. Mwenna aboogera ebyobufumbo byange temuli mafumbo. Era nga mbasaba mukomye emimwa gyammwe mugisirise. Nze bugingo siwasangako nakyala bukyezi, bazadde booli bampita ku kyamisana. Ekyo nkibabuulira. Eyo yali dipule ya mwaka guwedde ogwa Teddy. Era kankibabuulire bugingo ngenda kukola buli kimu ekisaanidde. Era mukazi wange Makula, manya Teddy, Makula emanya Teddy, Mukama abankuumire. Musumba wangi okuvayo n'otusiriwazaamu omukolo tegwali ate nga waguteeka ku solotizi n'oguteeka ku social media yonna. Nabagambe ekintu kimu nakyala bukyazi bampita ku kyamisana. Ndyemu n'abakyala abazaala Makula. Era ekyo kye mbagamba tegwali mukolo. Gweleeta ebifaananyi ebiraga nti bankuba empeta oba bankyaza. Nedda ssebo nagenda kulya kyamisana. Era ezo entalo zammwe abasumba muninako ennugu olw'okuba bugingo buli kimu nkikoze. Wavudde ejjo mu kyakyo n'obavumavuma embizzi. Wabavumye embizzi mu kyakyo. Era muli mbizzi, sigenda kijjamu. Muli mbizzi, buli muntu annumba mbizzi. Ekyo munneesonyiwe. Yesu Kristo yagamba oyo atakwagaliza nawe tomwagalizanga. Olunaku olwaleero muli mbizzi. Olowooza togende mu kkomera myaka 35 gyagenda okusiba. Ekyo tekisoboka. Olunaku olwaleero nkisazaamu era nkitwala kanve na wano. Bano embaniriza mwenna bannayuganda amanya ddoboozi nze Bobby Brown, comedian ayogeza bebekulu ne bugingo e Uganda. Ne bugingo? Yeah. Bobby Brown and Niro, the baddest and roughest. Ng'obuze. Jendi, abantu balaba TV, naye kati ku TV kwendi mbeera ku buli TV. Kwendi TV oba kuli eri. Alex Mwangi mo mwasigalayo. By the way, era muntu atakwera Alex Mwangi togenda beera wa kabi. Oli serious? Yeah, yali kikozese wa Alex Mwangi mazima na bwenkanya. Ate nakumukkirizaamu nti yasinga kuba platform ya Muhangi yesinga e Uganda. Kituufu. Era wano gikoze kutuba wa kabi. YouTube ye y'amaanyi. Ate ga yali solid. Wano mindeso ya Uganda. Abasasula bulungi. Mwangi asasula bulungi. Olabye navaayo. Onyirira wenna nze musanze wali. Mwangi ne baba takuwadde ssente. Era. Platform ekusasula. Ekusasulayo yennyini. Olanga ofuna. Osobola okufuna shows. Mwangi ne bwakwata emitwalo 4 n'azikuwa. Ebweru wa comedy store tugenda kuwaana. Bajja kuwa kakadde bakuwe kinana. Tegeza eri business wa Muhangi. Kali katiba. Kafulumya bufulumya. Ne kakuwa ebidiyo ebirala. Era Muhangi mwagala nnyo era mukkiririzaamu nnyo. Yeegaanye bye yakola. No, Pastor Bugingo teyeegaanye lwa nsonga gwe walabyeko gundi nga walabyeko ekiwandiiko ku social media nti yakyogedde oba walabyeko nti yavuddeyo nga ye mu kamera nakugamba nti tebankyaza sakola ki kyagize ne bamututte ku CPS ekiwandiiko ne ku soloti kyaliko ssebo. Nedda manyi baneka nkubulye bannayuganda obalaba bannayuganda basoosowaza ekintu aye kino ekikufaanana munnayuganda asobola okulyako ekintu ekikufaanana. So businga Bugingo avayo face to face oba wano ku kamera zaabwe n'abagamba nze saakyala bampita bwisi ku kyamisana ekyo kiba oke kiba massive. Oba okitegedde era omuntu asobola okugamba nti Bugingo yakyogedde ne muli mbu yagambye no ekyo mukijjeewo. Njagala muwulire ekiva ewa Bugingo ng'akyogedde tegedde kuba Bugingo omusajja mwogezi tebamwogerera. Njagala muveeyo mugambe nti Bugingo yayogedde ng'olina kakiripa akalaga nti Bugingo yayogedde olina obukakafu ekiwandiiko yakitaddeyo naye talina kye yayogedde naye okujjako mwe mumukuba sima statement sima bikoze bitya. That is nonsense. Okay.
Bobby tuli mu twogere ku bana bamuvunaana bamale mabirizi balooya ekintu kino guno musango oba kuba ddala kituufu musango musango tanakola divorce ku mukyala we oli Teddy ate yawasa agenda wogira omukyala omulala bamwanjula n'omwanjula ni fact kati kambuuzeemu omusango guli mu constitution ya Bible ya Uganda gwolina abakazi bameka wayi ndimbeerera nze omuntu akkirizibwa bugingo alina eddembe ne musumba anti alina eddembe lye nga ye omuntu kati ekyobusumba yakyeyambulako kati tukimugyeko naye kati alina eddembe lye ng'omuntu ti asobola okukkirizibwa okwagala omukazi gw'ayagala kyogamba omukyala bw'anaaba takyalina kyakyatuusa bintu bya mu kisenge bulungi bugingo asaatawale olwokuba nti tteeka niyo omusajja ono tukkirize mu naddiini ssebo obulokole tebukkiriza kuwasa bakazi aba anti sifuddeeyo yesebo bugingo bw'anaatuuka ekiseera nga Teddy madamu Teddy takyasobola kukola bintu bya mu kisenge bugingo asaatawale nti mugenda kukkiriza nti tajja kufuna mukazi mulala akikole mu bubba agende yeegireyo naye sifuna mukyala mulala officially ekyo mukirekere bugingo na famire ye ate banaebaneze mbagamba bannayuganda mwenna abandaba musajja omuwolereza bagenda kuvuma ku social media sifuddeeyo okunvuma naye bugingo alina right ekola ye nga yekyayagala alina abantu abasingamu abali abavumirira bugingo temufunanga na lunaku kukyazibwa kukyala wa mukazi omukazi tafunanga chansi kuleeta abagenyi mu lujja lwa nnyina ne kitaawe mwe muli awo muvuma bugingo kuba abantu 100 abali ku social media bavuma bugingo abantu 10 kuliko nga basatu abamuwolereza no kuliko basatu abali bafunye omukolo mu lujje waabwe omanyi omukolo kitiibwa mu bulamu bw'omukazi so kati abantu bawulira n'ennugu naye omukazi Susan Makulu mumanyi nnyo ayinza okuba nakyaliwo omukyala oyo ebimwogerwako mbu yali nnyo abasajja ebimwogerwako yayagala kutaatawo nedda ssebo kati nagani va ku bantu njagala oleete ba ex ba Susan Makulu 6 manyiko omuyamba ne interview kweri kuseremujja bwaba gyali omu ekyo kiri obvious kubeera bugingo teyamusanga mbeerera kale oyo first cut we eyo ex we ex we kati mudetera abataano ex abaayo omu yamujjako embuzi my friend ne bugingo yasanga madamu Teddy ngira naye alina ex we tebeyagala nga bombi mbeerera buli omu yalina ex ne ex omusajja ono waki omuwolereza nnyo simuwolereza naye njagala abantu bannayuganda bategeere tulina ebintu ebituluma ng'eggwanga bugingo si ye gundi si bwe buzibu so twagala ebigambo tubijje ku bugingo tubise tutambudde tutya omwaka ogujja bagenda tuddamu tulookinga tuba tusibye emyaka 2 tukyakola ne buli omudda ku bintu bya bugingo ne Museveni abeddera abantu abasiru nagaa kati bano kambaddemu mbasibe amaanyi ddala gwe mumala ku bugingo ne gundi n'omuliro gumumala ku bugingo munaniko okupositinga bane Museveni tukwegayidde Museveni tugenda kwegemesa bane tukwegayirire bwegayirize Museveni tugenda kola kyoyagala niye batute tugenda kola social distance tugenda kola bwetu tibatutte ekyo kibagambye bannayuganda muve ku bugingo si bwe buzibu obuzibu buli kuki obuzibu bwaffe nga fensi tugenda kola tutya nanti ensi bagikuba ebisiraani ani si mugikuba ebisiraani nyoka omuliro era ndi munyiivu nnyo obugingo si bwe buzibu bane mutuleke oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo